tugenda kwogera n'abantu, tugenda kwanukula ebibuuzo by'abantu. Kale gwe aliko kubira munno, yita munno, mugambe nti genda ku akawunti ya Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa, genda ku akawunti ya Nono TV, genda ku Facebook page ya Ssaabakabona Jjumba Lubowa Aligaweesa, ate eya Kabona Nyanja Businge genda ku page zonna eya Nabona Nasaka, Nalongo Nasaka, mugende ku page zaabwe zonna. Olwaleero gye tuli bassebo ne banyabo. Ne page endala ze sinasobola kwogerako, nja kwongera okuzoogerako. Programu zino mugenda zisanga ku Nono TV, mugenda kuzisanga ku mikutu gya Ssaabakabona, mugenda kuzisanga ku mukutu gwa SK7 Media TV ey'obujjajja era TV ey'obuwangwa n'ennono. Bassebo ne banyabo, ebintu bingi tugezezaako ng'abaddugavu okuddamu okulwanirira obuwangwa bwaffe, okulabika nga tubuzza ku ntikko. Ekintu ekyo si kyangu, naye twebaza abatuleetera social media, nti wadde social media mbi eriko abakunama, eriko abawemula, eriko abakolaki, naye mweri ekkubo naffe mwe tulina okuyitira okusomesa abantu baffe okutegeera obujjajja bwabwe. Tweteeseteese dda jjajja ne tumuwa ekita ky'omwenga amakula n'akatta mukago, mukiraba kiikino emisambwa gyatudde dda, naye tetugenda kuba na kawumpuli ku lukiiko Baddungu oba Mukasa, mugenda kuba naffe bazzukulu baabwe, ate naffe nga bazzukulu baabwe tugenda kuba nga twogera nabo mu nsonga zonna nga bwe zirina okubeera. Kale nno bassebo ne banyabo abali eyo abatulaba, tulalinze essaawa eno emu n'ekitundu, essaawa zino ebbiri, musobole okuba nga muvudde ku mirimu nga muli makubo, tusobole okutuulako nammwe. Tofaayo oli musiraamu, oli mulokole, oli mukatuliki, oli mukristaayo, tofaayo gw'obadde awo toyina ddiini, teekako kaddata katono, genda ku live ogenda kusoma, wandiika ekibuuzo kyo, nti nze Ssaabakabona nkubuuza ku nsonga bweti ne bweti, wandiika ensonga yo yonna tugenda kuba tujjanukula. Nammwe abali mu class olwaleero abatudde mu class nga ddala muli bantu ba bujjajja, muyina ensonga zammwe, muli bantu ba buwangwa na nnono, buuza ekibuuzo kyo eyo mu class gy'oli, nti nze jjajja nkubuuza, ate n'ekyo ky'owandiise ku ssimu tujja kusobola okuba nga tukola ki, nga tukisoma. Bassebo ne banyabo mbagambye nti live eno ya bujjajja, naye nga sirema kubasuubiza nti olunaku olw'enkya lunaku lwa kusinza, kubanga olwaleero ennaku z'omwezi ziri 14 15 olwaleero ennaku z'omwezi 13, olunaku lwa kutaano omwezi gwa mwenda, tusinzidde wano ku kitebe ky'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono mu Kirowooza mu ssabo lya Jjajja Muwanga oba mu kiggwa kya Jjajja Muwanga. Olwaleero tugenda okukola puroguramu eno, naye nga sirema kubajjukiza nti enkya lwa 6 lunaku lwa kusinza, lunaku lwa kukoola bajjajja baffe, lunaku lwa kukoola lwa kulabika nga tusinza omutonzi waffe nga tugulumiza. Mwenna bakabona, bannabbona, bajjajja b'abaana, abakkiriza, abali ku mikutu gy'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, mwenna mbakoola enkya mweteeketeeke tweyiwe mu masinzizo ag'obuwangwa n'ennono. Ebintu bino bingi, naye bassebo ne banyabo waliwo abakulembera ate abalala ne bagoberera. Buli nsonga era etuuka okuba ng'erina akutta omumuli, akutta omumuli gw'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono, oba ogw'obujjajja, oba ogw'okusamira, oba ogw'okuzza abantu ku nnono, bamuyita Jjumba Lubowa Aligaweesa, nze ayogera naawe. Era yenze Ssemuli omumuli ogumulisiza ensi eno. Amannya ago gazze gateekebwateekebwa emisambwa nga bagantuuma olw'ebyo bye nkoze. Naye neewuunya nti abajja nga bagezaako okulippira, bagezaako ate kulwana naffe. Naye abo abagezaako okulwana naffe tubayita buyisi nti puliizi bw'oba tomanyi jangu tukusomese oyige. Bw'oba tewasamira lubaale jangu tukusamize. Bw'oba badde musawo wa kinnansi naye nga byokola tibitambula nga bwe birina kutambula, jangu tukunnyonnyole, jangu osamire, jangu tukulage omuntu bamukokoola batya, bamusumulula batya, bamuteegula batya, omuntu akaba atya omukisa. Otuuka otya n'obeera Jjumba ne weekomitinga n'oga nti ennaku 7 ngenda kukomyawo lujja, oyo ayogera nti yaleeta obuwangwa bw'abantu 17 oba yatta abantu, ate oyo
agamba nti wa buwangwa na nnono ng'ate alina buwangwa bw'abantu mu masabo, ate oyo avaayo n'atemula n'omugamba nti poliisi eremeddwa, amagye galemeddwa, gavumenti banoonyeza babuze ng'ate be balina buli kimu, nti nze kaŋŋende ntegeeza emisambwa emizimu abalongo n'amayembe lujja agenda kwereeta, era ne yeereeta. Amaanyi ago gavaawa mu kiwu kino galiriddawa? Amaanyi ago gava mu buyinza ki? Liba ddogo kuba kusamira, eba nsonga kyo kwekomitingano ga nti essabo lyange bajje balikone bw'atakomawo. Naawe walibadde weetaaga amaanyi ago, walibadde weetaaga obujjajja bwe butyo